Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe era we ziweeredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Namuttikwa w'enkuba eyafukumuse mu bitundu ebyo eby'e Kampala yawezezza millimeters 4.6. Jinja yawezezza millimeters 9.6. Entebe millimeters 8.5 so nga ate yo mu Masindi zaweze millimeters 4.3. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba okubeera nga gukyasaasaanidde amasekkati ga ssemazinga wa Africa. Omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okokosa n'ekitundu ekyo eky'omu Masindi. Byo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga ejja kutonnya wano na wali nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27 so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Kigali, Rome ne Paris tusuubirayo enkuba okutonnya era nga mu Paris tusuubirayo obunnyogovu nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 11. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Nze Lubega Michael.